mugamba mutya bali batya abantu abaliyo lero sifuluzide mwefuulinge nze siriimu ezo ennaku sizikkirirrizaamu naye nga luno olunaku lwo lwabanuupu abanuupu I dedicate you today luno olunaku lwa nuupu. NBS omuntu gwe muleese okuinterviewinga president waffe Musiru bwe mala okugamba Musiru mutuddemu mukyogere mugambe Musiru the guy is stupid alinga emmome bakibuuza byenjogere bitegedde kijyawo nekituulizi ninga kinyamwikirizi nakugira mbwe gaali neza kuuma kalulu kati tabantu tebabakwate my highlight was bwekiremeddeko nekigamba kati mugenda muzikola kose president ombuuzaako kyolimbega bwe tunabutunuzi anaye mwalete kifiire mukinterview nga president kino kifu kati singa bulasi obuzambali yabaddewo ate si yandibadde agezagezaako naye kino kifu kyona olwahalandula mushano lw'ekyaza ekifiire. Omukuru Robert Kyagulanyi Ssentamu bamukyazizza ku Next Park eno nga NBS wekwasaganyiza emirimu gyali wewali NBS TV wewali Sanyuka TV wewali Salam TV wewali Next Radio wewali Afro Mobile App buli kimu ekikwasaganya ku social media zaabwe ba media platforms zaabwe bakikwasaganyiza awo ku Next Park oba bagita Next Media. Yes, Next Media Park. Naye abantu batandise dde okubeera nga bagikubamu ebituli interview gye bakoze. Esookera dda bagambye mbu lwaki omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mumuleeta ku April Fool's Day olunaku olweggulo lwabadde first April naye nga bangi bagimanyi nga April Fool's Day. Lwaki mwamuleese ku April Fool's Day? Ekitegeeza muli mu kubeera nga mutufuulinga byonna bye mwayogedde ku interview tebiriimu makulu. Abalala ne balumba kungu eyabadde abuuza ebibuuzo ne bagamba ba Next Media omusajja ono talina magezi bannange bannamwani ali basonyiwa kankutereko kubanga bembyogera bayinza olowooza SMS nze abyogedde naye sofa ne zabaddemu highlights ku interview omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gyakoze ku Next Media Park ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Oddayo mu kalulu 2026. Ebibuuzo byombuuza musajja gwe ni. Will you stand again in 2026? Tuli mu kalulu naye ombuuza mugenda mu kalulu. Tuli mu kalulu. First round twagiwangudde Diika Wempe. Kati yombuuza ki framing ekibuuzo ky'obulungi. Are you offering yourself ku level ya president mu 2026 again? Kati nkuddemu ntya. Are you standing? I offered myself a long time ago. And yes, if I must say it again, if my party, the National Unity Platform, bendowooza nti bakkiriziganya nange nenzi mbagambe ndi available. Bwe mba nkyali mulamu ngira nkyewulyanga of course tuli bangi nnyo mu NUP tuli bangi nnyo abasobola okulembera bangi nnyo era tubuilding ekibiina kyaffe tetukibuildingira ku muntu omu. Nze mukulembeze essaawa zino ne tuli mu kubuilding abakulembeze abalala nzibeera nkyogerako nti tubuilding abakyagulanyi ab'enjawulo n'okusingawo. So this is a party that will live beyond me. Kino ekibiina kigenda kubeerawo ne bwe mbasinze nkikulembera ne wajjewo n'omulala n'omulala n'omulala. Ye Uganda gye twagala okola essaawa zino wendi nakyemalira mwewulira. Well, Kyagulanyi. Yes, bo. Twakulaba ng'olambula ennyiriri ku kitebe kyammwe nga bw'olaba ku screen yange. Zino nazo gaali. Wangi. Zino. Ze zimu ku gaali zoyogerako. Abo tobamanyi nti ba foot soldier. Kyogamba gwe tobamanyi munamawulire omulamba. Nga tubulire. Abo ba foot soldiers. Ba foot soldiers? Yes. Majje ga ku ttaka. Because nakuwulira ng'oyogera honorable ng'oga nti muli majje gennyini. Ffe tuli majje. Tuli majje kuva edda mpulira nnyimba tuli basirikale tulwanyisa yala. Kati gwomanyi foot soldier kitegeeza ki?
direct translation eri majje ga kutaka. Kati yefe tekimenya amateeka. Bw'olaba badokita nga bazze banjo gamba I saw an army of doctors. I saw an army of musicians. You get my point. Kati wano mwali ku kino producer nja musabe gwe tukiraba because ndaba kyendaba honorable wali olambula ndaba mukwano gwange Chairman Fred Nyanzi Sentamu olunaku olwo gali mazaalibwa gange eyo parade bagikola simanyi naye abaana bayagala okunsurprising nga n'okundaga okwagala era kye nasiima ennyo ne beekuŋŋaanya ne bajja banyimbire akayimba k'amazaalibwa bajja nga bambadde nga bwe twambala ne bayimirira mu ngeri eri very disciplined nga bwe tuyimirira nga bwe mwayimiriranga ku ssomero nga bwe twayimiriranga ku ssomero nga bonna gurupu y'abantu bonna erina discipline beyimirira era ne banyimbiramu akayimba n'esanyuka nnyo n'enjogerako ne gye bali bye ndowooza nti buli kye twakola twakikolera mu lwatu era nga tekirina tteeka kye limenya naye ng'era bw'omanyi gavumenti eri ku panic ne bw'okola bukolozi bagamba ng'ayina engeri gy'akoloddemu munoonyerezeeko eyo panic gye baliko. Enyimba ze mwayimbanga ez'abalwanyi ndowooza maybe what maybe kyekyabaleetera okulowooza nti bino byemukola bimenya amateeka nalina kati bwe baba bamenya amateeka abakulembera ndi wano lwaki tebajja ne bankwata iza abakulembera okay so bwe waba waliwo ekimenya amateekawo lwaki tebansimba mu mbuga z'amateeka nti owaaye wabadde ne bano nga bali namba bweti ate balina komako namba bweti nga bambadde kala bweti ate nga balina kwambala kala bweti nga bayimba nyimba bwesti naye nga tebalina ziyimba balina kuyimba bwesti as simple as that. Yeah. Oba kikyabaviirako ne raid gye baakola ku kitebe kyammwe ekya National Unity Platform nalina omwogezi w'eggye lya Uganda ne Ministry ya Defence mukulu Felix Kulaije nga nti kungu bw'olaba ekitambula ng'embaata nga kirya ng'embaata then yebeera mbaata abakulu abo boolabye kavule bye bambala okusinziira ku ye byagala kufaanana ebyamagye enyimba ze bayimba zaagala kufaanagana z'abalwanyi akati ago simagye. Felix Kulaije ebyali bigambo bya Felix Kulaije kanange kamubuuze nti bw'olaba omuntu ng'ayogera ng'atategeera ngera akola ebintu ng'atategeera then oyo abeera ki kuba ndowooza nti bwe baba bakwadde okwogerera ekitongole ekyekitiibwa ng'amagye g'eggwanga olina okwogera ng'omuntu afiitinga mu office naye ate tekyewuunyisa munnange kubanga oyo jasi mwogezi w'amagye naye akulira amagye yennyini ow'oku ntikko byayogera byo biraba byawandiika